nze eyayinanga ba DJ enkumulitwa aloza nalingamba research Musasi daina akayimba kali mu kutambuza naye akazimu kabwako obuteyagaliza era kamulumbyeyo mbwa ajja nnombe katulindo oluyimba lwo kulira bakuli era nazaalibwa bakuli nalumbiddwako ewaka wange naye basanze omukyala n'abaana ebikolwa ebyefujjo bye mwagala okutandika okukola ku nze mbalayira ntisamba kyokola kyamaanyi nnyo gwe bitannaba bulungi mukama katonda agenda bitereza mu linnya erya Yesu ate gwe bitambulidde obulungi tugamba weebaza ate tokudaala. So olunaku lwaleero ndine manager Nasa oba DJ Nasa abangi nsinga okumanya naye nga ye former manager w'omuyimbi David Lutalo. Tuzze okuwayawayamu atumanye ekituufu kye kiriwa era lwaki kiribwe ekityo. Nabaako ku mbozi ya manager munne naye byayogera abangi ne bagamba tufunane ku side endala. Finally omusajja mulina gambute papa tukwaniriza Kachumbali TV. Nange ni wa mukisa era nkyebaliza mukama okuba nzani kulanga nange njituuseke tukikako Kachumbali TV. Inokubanga either ina hiti e Kampala oba ng'osuubira okukola hiti e Kampala. Mukama abutuwadde. Ebibadde byangu naye we good. Kiri kasitoba ng'okyassa okyasobola okubaawo eri abatasobola nakussa by now. Okay. Ekindeso tugenda tambula speed. Tewali buzibu. Yensonga bwe naliko ne manager Kijambo n'agamba oba n'akusaba nti okakkane mwaliko abooluganda era mukyasobola okuddamu okubeera abooluganda. Awo ekibuzo ne kivaawo akukkakanya naye akukkakanya ku kiki ekituufu ekyatuuka wakati wo n'omuyimbi David Lutalo ekyatuuka obbaawulanga obudde buno mulika bwanangu. Nandyagadde nga sina kuddamu nsooka ennyongereko ekibuuzo ekirala. Anzikakkanya ngaani? Nga muganda wo. Okay, that is a good answer. Bwe namutuukirira mu buzibu bwange nga bino byonna tebinnatuukawo yakolawo ki? Wamutuukirirako n'omunyonyola? Emirundi egiwera. Nga bw'ogambye nti nakolanga naye talina kyatamanyi. Kachumbali nina enjawulo ku bintu bino. Nze siri mu kunoonya likes, siri mu kunoonya views, siri mu kunoonya mulimu. Ensonga yokka lwaki ngenda kusigala nga nkyali wano nga njogera ku nsonga zino. Ngenda kuyimira ku magulu gange abiri njogere mazima. Simanyi ye oba kyayagala okwogera mazima. Nze ngenda kusigala nga njogera amazima. Kyemmanyi gali neeyimirira. Ekituufu kyo kyayogerako ekyatuuka okubeera nti nakisipaakinga bino byonna obuzibu bwava ku kikuba mwali mukola bulungi nnyo nga mutambula bulungi nnyo naye obuzibu bwatuva ku kimutuuka okubeera nti n'obudde buno temukyalinnyamu kimu. Ndowooza nze nja kugamba bwe nti bwe mba nga nasobola okusirikira omwaka mulamba n'ekitundu o close to that kitegeeza nti ekyanzijeyo nakyatudde. Nagambye nti erinnya lyange lye lyanzijeeyo okulidifendinga. Abantu abamu mu butonde bakiwulira nga it is okay we wandisiimidde omuntu ate waakiri omulala amutwale oba omulala amulabe mutanishinge aviirewo ddala creditizidde gy'oli. So nengamba kanwanije erinnya lyange. Ekyokubiri obulimba bujjudde bungi mu bintu bino ng'ate amazima ngayina ne bwino. Singa kamera ebadde esobola okukyuka nandikulazeeko ekintu kyentambula nakyo sitambula nakyo mbu ngenda nakyo buli wamu ku interview no. Nze nina ensawo y'amazima. Ensawo y'amazima kamera esobola okukyuka. Nina ensawo y'amazima yeri wali oba bagindeetere buleetezi wa kangireete yeri gyendaba gireete. Interview ya leero sawa nga nnene bulala kwatanga bweri. Sawa Katonda wange giteeke oyagala ogiteeka tugiteeke wano tugiteeka wano tugiraba bulungi. Okay, tugiraba oba tugiteeke waneeno. Okay.
eno nsawo ya mazima gatia mu myaka 2 je nabeera manager nabeera manager okuva 2022 mpaka 2024 nga atandika nakola shows back to back year in year out 2 ez'amaanyi nga bw'oba olina statistics oba bw'oba tozirina nsobola zikuwa kakati sisuubira muntu yenna kubanga mu mwaka mwobeeredde manager n'omulala oguzeeko okoze show ku Africana n'okola show Lugogo fe ababimanyi kitegeeza nti okoze awasookerwako n'okola n'awakola ki I have been tested ate n'ennyimba eziriko ez'amaanyi. Thank you. So bino si byakulyamu kavimbo ne kati ebintu ebimu bisupersedinga bakijjambu abo. Kijjambu akola ngaani Walutalo? Yamanyi. Nze simuwangako ku mulimu nti oba akolanga ono buno but yamanyi. Nze manyi muntu gwe nanditutenga menta luli mpaka nga tannafuuka kino oba yafuuse kazanyirizo oba yafuuse kisimanyi. Tolowooza nti no yavuddeyo okutaasa linnya lya muyimbi? Balitaasa bwe batyo. Balitaasa bwe batyo nga mulisudde mu katyabaga. Balitaasa bwe batyo. Tebamanyi kutaasa kutuufu bwe kwandibadde. Kati eno ensawo ejjudde biki? Mazima. Ndabamu mpapula bitabo. Ntandikirewa. Eno emu ku document eyalina okugenda mu maaso ga David nga tetunayawukana. Bwekibanga buli kimu kyali kirina kubeera. Nkulabikira nga yabiwandiise leero. Era kameeso odya n'olupapula lukadde. Page kwoli emabega erina ekigambo ekigamba wano lwakuba bakiwandiika bubi saakitereeza. Shows ezinvunaanyizibwako. That should have been the kigambo ekyo. Mpulira bagenda bagamba musima tumaze omwaka mulamba nga tukola emikolo gye tukola ki. Buli kimu nze nkirina. Buli kimu okirina. Buli kimu nkirina. By that time wegiri wane eno. Webale nnyo. Ne date zaazo. Webale nnyo. Ne sente. N'ebifo. Kati zino sente ziraga balance yaliyo. Nga babaddeko deposit ono balance. Deposit gwe boogerako ne bagamba mbu simanya yabba sente z'omusajja simanya yakola. Nga ate ye nze naye twalinga tumanyi kye byakola. Okay naye bayi amanyi okwewakana. Naye nze bwino mukola ki? Wali omutege. Nze bwino yali amumanyi. Ajja kugamba tamumanyi. Naye nze bwino mukola ki? Nga wali organize. Wano ku page eno esooka kuliko ebintu ebirala bingi nnyo by'osobola okulaba. Lwaki njiyita ensawo ya bwino? Ekyo si kye kisembayo. Nina wano bw'oba otunuddeko wano kino ekitabo kiriko ekigambo ekigamba promotion and expenses. There 2022 nkulabikira nga biwandiiseko kati. Kati ekitabo kya bwino eno ensawo y'amazima. Era yenna ayagala okujja jangu ng'omanyi. Ensawo ya bwino tusooke tugiteekewo. Era obudde bwonna bwe ngenda okumala nga njogera ku nsonga ezo ngenda kuyimirira ku mazima. Katugende so osinkano kya David Lutalo era omusinkana mu mbeera ki? Omwaka 2028 ansanga City Kampala 2018 28 yali amaze okukola hit single ye Kapapala. Okimanyi bulungi nti Mozart Studios esangibwa wa Bakuli luli kati nze ndi nzalwayo wa Bakuli yakati twesanga twetegeera. It's a long story there naye cutting it short twasisinkana nga ni alabye nti nsobola okubaako kyenkola ekimwongerako. Mwasinkana we forward 28 banga ngadde. Tewaliwo mannya ana g'osobola kumenya ng'oggyeko famire ye ne baganda be nga sirimu. Ani amukuleetera? Kijambu yamukuleetera? Kijambu era tekijambu nze n'okumanya kijambu rede nali maze okutegeera David. Erinnya eryo sitera nnyo kwagala lyogera naye. Ate bw'agamba nti no ye yamuleeta. Ani amugaanye okumuleeta? Waliwo yamumutuma. Yamuleetera nze? Nti yamuleeta okuva mu kyalo. Obwo bukakafu si buyina. Okay. Mutambula ne Lutalo.
mukola byonna bye mukoze obuzibu buva waluga ekyakuleetera okugoba ekyandeetera okungoba takyogerangako nti yangoba sagala muwayiriza naye bwe nalaba embeera ng'omuntu ategeera nga ndaba distance eyongera kukola ki kugaziwa kati kyenakola nengamba ebintu byonna kambirabe nga bwe bigenda mu maaso bwe nabiraba nga bwe bigenda mu maaso nenzira ebbali nenninda ekiddako paka bwe nawulira emboozi mawulire ku concert emu ku Serene Suits former Serene Suits alu nengamba okay nengamba kansirika okumala omwaka gumu n'ekitundu naye nga nali mpulidde ng'agamba nti nakwata emikolo nga tamanyi era ekyo bakyesibako nnyo kituufu wagikwatako nga tamanyi nze siina mukolo gwe nakwatako nga tamanyi ate ye alina gye yakwata nga simanyi nga manager mu period y'okwawukana alina emikolo gye yakolanga nga mpulira muwulire naye nga siina kyakukola bwe bagamba nti no balina obukakafu obulaga nti no walya ssente nga tebamanyi babuleete nti era waliwo n'omu bwe mukola nawo gwe baasiba mu linnya lyo yamanyi nze ye yategeera nti nze gwe baasookayo nawe olabika obadde tomanyi baakusibako esebo kyali kitya sooka otuwembo katate byakumpi nnyo December nga 13 2025 eri omukyala ya reaching out ndooza nga mu October nangamba ayagala omuyimbi ku mukolo gwe jjukira tetukolagana siina namba ye na buli kimu naye nina ensolima ye era sisobola kikyusa ekyo ekigambo his snitch ensolima his snitch kinene nnyo ekyo ndooza kitono ensolima kijoyogerako buli bw'obeera ne munno ng'asobola okusomola ebyama byo n'abindeetera nga te gwe tukolagana nange kitegeeza ki asomola ebyadde ebitalo n'abikuwa tomwononedde akatale yamanyi nze akanga akaagaliza tetumwogera linnya ate so omu bali basatu bajja ebyamenyi ne babikuleetera gwe oba tosobola boogera nze nsobola boogera toboogera tewali buzibu tugende mu maaso nja kukola nga bw'oyagadde ndi mukutu gwo era nyina kukola ku mateeka ago bagamba nze siina budde bumanya muyimbi oyo ddi lwaliwo ne lwataliwo twayawukana ne bwe nsobola okumanya deeti kigyaliwo ne ssente mmeka z'akolera n'okufuna risiiti eraga nti agenda kukola kunze naawe ali naye nga nze siri naye ku ffembi ani aba omutuufu aba omwagaliza n'omwagaliza kibuuzo kyekirala kati bwe kityo bwe kyali nze okunsiba ngugambyeko emabegaawo nti abaami abo balina akantu ke bakola bwe babatuukira ne babagamba nti omusajja ono eryo babboyi bange badayihada bagamba naye nno tukubuulire ogaana okugenda okukola emikolo gino tekikyamenya oli gwe wawukana naye kimenya brand yo simanyi oba lwaki balwawo okulaba in that way kati bo balowooza oba bansiba bameka oba banvuma bameka bo they wanted to inflict pain on me and yet tebamanyi nti badamaginga brand ate abamu nkimanyi baali bakimanyi nti badamaginga brand naye nga kyebaagala omukulu ye nga takimanyi nti kiba kita brand anti omukulu ye alina obuzibuli bumu yalooza buli amwetoolodde amwagala nnyo ate nga n'abamu ku bamwetoolodde bakola omulimu gwe gumu bayimbi era natuula mu ntalo zaabwe nnyingi nnyo nga babagoba naye nze ne ŋŋamba nedda so kati olunaku lw'okuyimba lutuuka tagenda teyagenda before kugenda kankwesito eyo statement gyerine ku poliisi eyo kuba nagiwa nga bankutte ng'omuntu yenna owa statement ti miliyoni nnyo zimanyi nti nzimanyi naye nina acknowledgement receipt ya miliyoni meka 2.7 kuba kwaliko n'enjawulo eyaabwe nti receipt eno yampeebwa omuntu bwati ne bwati agamba omuyimbi oyo yagimuwa it is on record oliba ogyagala nja gikuwa I can share it anytime bangamba ffe tetubimanyi complainant agamba nti yakuwa miliyoni meka mbagamba ezasooka okujja ziizino ziri acknowledged for
wabula temumanyi bbiri lwaki tezaakola ki tezajja ebbiri nagamba yes nzimanyi sewakanako ezo ezasooka ezisembayo taliyo muyimbi gwe basasula ssente oba kale kusinziira mu ndagaano basaba deposit waabwe balance waabwe bamusange ku muki ku mulyango ku mukolo engeri gye guba mukolo toyimba nga tonnafuna ki balance naye ng'oli ku venue baatuukayo bagamba basinza Katonda era balokole baatuukako ku venue y'ekisubi ku mukolo baatuukako tebakulimba tebatuukayo ntegeera ntya zino ebbiri wazijjayo n'ozibawa birimu emitwalo 2 that is ne bakuwa ne receipt they acknowledged kati balance nga balina musanga eri ntuuka nfuna emiswiba gyange ejja shows ze baagaana okuyimba n'emikolo nga mmanyi bwe nsobola okivaamu ntuukira muganda wange mugamba nkunoonyeza ngamba kituufu badde onnoonya nga sikufuna naye mugamba leero Saturday 13 eriyo omukolo naye tebagenda guyimba nga tebalina ki balance njagala bagenda okutuuka ku venue ng'obakubidde obagamba balance waabwe omubawootya zaali mu ssaawa nga 8 ez'emisana ngamba kale bujjo kyonoonyeza biki akwata essimu akubira omwami oyo omuyimbi amuganze bampita muganda wa Nassa omukulu yatandikira kuyomba bwayomba namugamba sitegedde nti nkubye kuyomba naye waliwo omukolo ogw'olunaku olwalenda kuzomwezi nga 13 teyamulinda kumalayo sigumanyi Nassa bwaba yagukwata nze sigumanyi nze sirina kyemmanyi anagamba omukolo gwa leero ne risiti ogiinako Nassa agiinako sirina kyemmanyi sigukwatangako kyezintuukangako ssente oba yabafera ajjako essimu angamba ate biki byonnyingizaamu nga n'omukolo kye bagubuukingangako mugirayo risiiti angamba kati omusajja ki ekimuyombye ennyo niwumba temukyakolagana agenda akola ebintu by'abantu muweeki kati angamba anyway sijja kuweereza ssente nga n'okulaba ndaba balaga tebakola ki kambalinde bwe baagala okkuba okumanya ani alina balance mbagambe nti kyennabadde mbannyonnyola kumba omukolo tebagurikodinga bakola risiiti tebarikodinga nkitegeerera wa 13 etambula 14 yali Sande nkubira omwami oyo mugamba oyo mwami bamuyita Katumba Hamza goba toyagala mwogera nze ne ku wali ku nsonyi na desagala mwogera nze mbina kulamani Katumba Hamza mugamba njo wayo badde okimanyi nti bano omukolo tebaguyimbya ngamba nedda bananga tena nge nerabidde okunoonye namba tewajimpa mugambo waaye kyoba omanyi omukolo tebakoze eki tebaguyimbya angamba kankubira ono ali awo alina okubeera ku programu z'omukulu eryo sijja dyogera eri oyo agenda omukubira ono nga naye omukulu tagukola ki tagumanyi angamba okimanyi nti omukolo ono naye mukubidde nga tagumanyi wabula balina we beebuzaabuliza bagamba mbu bategeerako mbu teri balance mugamba naye lwaki mufuuka abayaaye mwategererawa nti teri balance mbu bo bagamba mbu bakitegeera nti balance wamugjayo mbuga okay mugamba muganda wange sente tozikola ki mama muganda wange ono nkizudde omukolo tebagukoze sente tozikola ki tazibawa came a time bankwata bandaga message mbagamba yo ebyo mbimanyi tugenda mpaka ku poliisi mbagamba bana ebyo mbimanyi kati omanyi abaami balina nnyo akazi akalowooza nti they can just wrangle up anyone bakozesa advantage biki ffe tetubimanyi byali bingi nsuubira sikulabikiranga muntu wa bulijjo mbaka abakulu bentegeeza nabo bagamba nti okay within 48 hours oba osobola ofuna bbeeyi ate poliisi ennaku zino ebintu biri buli omu agamba otuuka nga bagamba bail is free kati muganda wange nfuna saalinda na budde bwa bbeeyi
mbagamba nti ekintu ekyo bwe kiba kirimu bino na bino nabali nabo mubafune mubaleete omusajja bayogerako abasajja abo basooka gaana poliisi eŋŋamba tugenda kukuta ogenda tuyambako okukwata ono gw'oclaiminga mbagamba bannange kankiteeke ne mbuwandiike nkiteeka mbuwandiike wena kiteeka mbuwandiike era poliisi indeed nagiyamba what I promised nyamufunamuzi nina n'eddoboozi omwami olwe bamukwata senga nali ninamuka nandibadde mu Musa olunaku lwe bamukwata amaloboozi nga yina nga nkubira ngamba nekengedde abantu newe bati naye kubanga yaŋŋamba mu statement siina zero yonna sitya kintu kyonna mugamba nti ogamba ssente waziwaayo kati ate otyaki kituufu nti siina kyentya agenda okutuuka ku poliisi kubanga abaami abo bamusuubiza obuvulu waliwo ennaku ezo bamba emirundi ng'esatu ena ne bamusuubiza omuwa ssente y'ejjanjabe ne bamuwa ekivulu kimu ekyanakigula I have the info n'ebimu ku bifo bwe yali ayagala okukola nze nabimunoonyezanga bamuteekayo bwe bamukwata bamuteekayo agezaako okukubira abantu abo emugambo waayo ffe tugeza n'okola boti ne boti ffe tetubimanyi wabula byonna buli kimu kizze kwani kuggwe nina n'amaloboozi somewhere ng'omuntu aŋŋamba nti owaayi bakusiize bulaaka wano naye byammwe simanyi bwe binaggwa omusuubiza omutaaga awaayo olunaku lwanaasasula ssente naye nze kyembuuza abakulu abo lwaki ssente z'oba tokoledde oba oyagala ozitwale akukigambibwa nti no weewola ssente ze batamanyi mukivulu muzeeki mu kivulu era n'ozikozesa gwe bw'oyagala ate n'oyagala omuyimbi asasule nengenda neewola ssente nengenda nenima entangawuzi n'ogala n'ozikyakalamu bo bwe bagamba kati oyagala omuyimbi asasule nakyakalirangawa era nakyakalira mu biseera bye bimu ebya konsati ye ssente wazeewola neewuunya bwe mba nga neewola miliyoni 43 nga sirina musingo gwe tolaba nti kyewuunyisa kati wazeewola otya nga tolina musingo of course abantu babeerangawo abamu ku abo abamu kweza ensolimu bennyini be baleeta n'abazimpola ku bantu ba lutalo bennyini babirabanga ng'ebintu byekutte nga nabo bennyini bwe bamunoonya tebamufuna nze kanze nsobola omukola ki omufuna ng'ate ayogera kimu ŋŋamba nti kino kyawedde ekiba tekinaggwandeka mbere ku pressure zange yabeewola ssente yesebo kati beewolako ssente wabasasula oba bakyakubanja nali nzeewola ku lwani ku lwa muyimbi kola ki kuyimba kati nezimu munnange nno kati oyinza okumbuuza mbu yazisasula oba teyazisasula ezeezo ez'abo abaami batuula bateesaganya beegabiramu shows wabula endala ezajjanga ku mikolo nti kati otuuka omuganja emikolo giweze nga 6 akugamba sijjukira jazze gitya byakoze bitya byebimu ku byandeka mu mabanja agange ng'omuntu kubanga emikolo egimu yagaana ogimba completely kakati tewaliwo akubanja ssente nti nno zina banja ababanja ogenda zisasula otya simanyi kubanga nzize nga nsasulako byensobola bw'omutuukira omuyimbi agamba ati nga mbudde mbujja obumutuukirira ani yakugamba nti obw'oyogera ku kigambo ssente osobola okuddamu omutuukirira bw'omugamba waliwo amanja ssente wane ebintu biri bibiri kasita omugamba nti bammanja ezaakoze kino tosobola kumulaba bw'obanga ssente wazeewola kupromotinga bintu bye music we na shows ate bw'omugamba nti nno bammanja lwaki abatakkiriza ate oba olaba bazeewola kutegeka oyo yennyini oyo omwami omu oyo omukulu kwoli munne emukweza ensolima oyo omukulu kijjambu ayina amabanja agaba promoters nsobola okukuwaako omwami gwe bayita kojja kitonsa n'okulaba nga ebivulu byamutama
kijambo. Lero nkoze naye interview n'agamba nti obuzibu bwa lutalo kijambo. Mutuufu. Obuzibu bwa lutalo ekisookera ddala kijambo, omulala Kulamani. Ate Kulamani tayina ssente gy'atamanyi. Kulamani ne kijambo gye saakozesa ku kyeyina kukola. N'abantu abamu ku mmwe bensanga nali sibamanyi nnyo that physical. Naye nga bwe tuba twesanza nga oyo tumwetaaga mwoke. Era abantu bakimanyi. Nze n'okwokya tetwayina njawulo. Ekituufu ekyo nange nkimanyi. Lwaki bo bakuvaamu nabo ne basayidinga? Kati anti ssaawa zino nabateereddewo omulimu. Mpulira bamusaba ne ssente mbu bajja kunsayira ensinga. Mpulira mbu bamugamba n'omugamba oyo ffe tumusobola, tewali ansobola. Oyo Kulamani omuyimbi yamugobako n'amwekekako kumala ewiiki. Nga tamugobye tagoba face to face. Yangamba manager akozesa obuyinza bwo bwonna. Kulamani dada kunsembere. Omugambe nti nze sikyayagala mulaba. N'amwekweko kumala ewiiki emu oba bbiri. Nze namugamba todda mugendayo ku studio naye nja bimala. Nze ate saakola nga ye. Omanyi ensolima eba nsolima. Kulamani ne kijambo nsolima. Ebintu byonna biwayitamu babimanyi bulungi. Obeera nga biwayitamu. Tewali watakimanyi. Lwaki tebogerako n'omuyimbi oba ne bakuwayo show n'osasula? Abo basinga kunyumirwa nga siriwo balowooza nze buzibu bwabwe. Kumba ate nabo buzibu bajja bufuna. Bwe nali nga nkola promotion Kulamani emirundi gye bamugamba nti mubbi agimanyi. Nze nakavaringa nga up. Kulamani yabeerako mu situation paka nga sinze nakireeta ate Mukama sinze. Kulamani bwe yafuna accident bali bamaze ebbanga nga tebakyayogeraganya na muyimbi nga ate yaliko kyaliwe kubanga mbu yaliko mu lukwe olwagala okuteega omuyimbi bamubbe. Kulamani si mulundi gumu n'ogwokubiri mbu yaliko era ku lukwe olwalumba omuyimbi ng'ategeddeko nti asuze ku studio Lubagaawo amulumbe batwale bye baagala okutwala. Kati ate oli omwami kijambo yasuulawo omuyimbi oyo ne bandi ye n'adduka mu cream. Wanga cream ye yagisuula nayo. Neeno nga bwe yagisudde. Akyalina mukubi ki ow'ebivuga gw'ayinza okukubira nti jangu okube. Simanyi sizaala wamaanyi gaayo. Akwate essimu akubire omukubi owa Daheyazi nti jangu wano wetugenda okukolera. Ogwo mulimu gwe oba yeewa buyinja. Omulimu gwagumanyi. So mu mbeera eno yonna saagala kutabula makaagi. Omulimu gwagukola ki? Saagala kutabula makaage. Omulimu gwe mu bbandi agumanyi. Omulimu gwa kijambo ogusookera ddala kunoonya abapromota banajjako ssente abaculuppanye. Anti show mukulu tanagikkiriza naye nga zo ssente zaakoze ki? Zazedda. Nedda oba tewaakoze ojja kuddamu okwate waliyo era mwewuunya ndabika na mistake ninganga ekitiibwa kyemuwa. Omuntu eyandibadde asooka abasajja ababiri senga baagaliza omuyimbi oyo bandibadde bakola kyenkola ssaawa zino. Omu oyo Kulamani ng'oggyeko ekyomukwatanga n'amugeyengula buli wamu. Ye kabaka w'omugeyengula buli wanywerwa shisha. Era statement weeri ng'agamba voice recording ng'agamba nze sijja gwa mu mabanja Nasage yagwamu, so he knows. Kuba oli yamubuuza naye why nyimba nga tezukyaziwulira nze sijja gwa mabanja Nasage yagwamu mundeke gwe weewolanga. Yes, he knows. Era emboozi yatambulanga nti ate munna Kulamani kituufu bw'atuuka kuba dijja abagamba sooka kukuba lwange. Nange munna ndi ghetto youth nange mpisawo kyange. Yes sebo. Sooka okubira akateeteeyi. Nina n'amaloboozi ng'ayagala muteerewo omulimu guno. Nti munna entandika tubeerenga abayo ate musaasidde teyandize budde buno. Ne okumanyanga akazimu ko buteeyagaliza. Oyina amaloboozi ng'agamba obeere manager wo? No. Ekyo bwa manager ate kyo kiveeko. Alina badijje be yagambanga ndi olaba nga Nasabo yabadde manager w'omuyimbi n'amufuula owakabi nawe dijje gwe ndibeera manager wange.
ng'ayagala akwate emitwalo 3 agikulekera olunaku lulamba. Kati asaasire nze ng'ate ye naye yennyini akimanyi. Olaba ye manager DJ yamulema lubanga luyimba. Ekyokusoma ennamba kyo wakirabye otya? Nakyo waddemba okulanga bizinensi ye kirina obuzibu buli bumu. Bw'okolanga ekintu kyo, get ready for the repercussions. There is an action and there are reactions. So mufa abakuze mu bwongo, you have entitlement to your opinions. Sijja kulowooza nti buli kyogenda okwogera kisuuta nze. Osobola okuleetamu n'ebyennyinza okwagala okuyigirako. Nze ndowooza dde mu nsi eri riyo nti ono bw'aba teyakisiimye lwaki teyakisiimye. Abatakisiima baayina ensonga zaabwe. Lwaki tebakikola ki? Ate ensonga zaabwe tezaali za muteeka wansi, zaali za mwagaliza. Oyo guy he dreams big. Bw'obadde tokimanyi. Ye ku banne bonna baatunuulira ani akola ekyo. This is my opinion. Kwe kuva abantu abalowooza nti teyandikikoze eki? Yo naye ayina ensonga yayinza okugamba. Ensonga entuufu ayinza okugamba emirimu gibuze leka mpiseewo ki? Ennamba. Ate sikudde eri kwekwasa mbwa nti njiyisiza olw'okuba nassa akwata emikolo gyange. Gwe gikubuze, gwe nannyini linnya ate nze ngikwate. Mmwe ki ekibawo obukakafu nti mwe bwe giba gibabuze ate nze ewange gijja? Bakumona ekitundu ky'omaze nga toli naye. Oba mutuufu nga wali okwata emirimu nga tamanyi. Aleeta obukakafu ku kyo. Ebyo mbiyita byekwaso. Nga bwe yakiyitako sometime back nti nekwata ku bisubi. Kati ye ebibyo bikutuse. Yagambako nti wekwata ku bisubi. Mukyala genda omutuukirira n'amugamba ebbawo yekwata ku bisubi. Omukyala oyo yagende wa lutalo. Amugambe nti these are the ekitabo mu nsawo nkugiddemu ekitabo. Ogamba naye ku by'ogamba omusajja ono bino alimba ffe oba ki? It is on record bibino. Nti tondaga nakundaga. Yekwata ku bisubi. Ebbawo yekwata ku bisubi. Kati ebyo bikutuse. Kaye yekwata ku ssanja. Omanyi bw'ofulumyanga ekigambo tekidda. Mpimapimamu nnyo mu byenjogera ne mmanya ne bye nnaafulumya. N'ekigambibwa nti nno mwamukozesa n'okutuuka okufuna ne ssente mu gavumenti. Baani abaali bamukoza? Mu biseera ebyo. Ye yakozesa ffe. Ye yakozesa ffe. Osanga oba oli awo. Ku mbuzi ze baamuwa nandibadde nina okugabanako. Baamuwa embuzi mu gavumenti yamuwa embuzi eziri ku faamu ye baazimuwa. Faamu erimu? Mu bitundu bye Bulemeezi eyo. Kambeereko ko confidential. Embuzi baamuwa zaaki? Ayina ebigambo bye yagendaga ayogerayo. Kuba yakwata Bayibuli n'agamba tebamuwanga ssente. Omanyi Kacumba ali enseeneesesa. Tulaba abantu ne tubatiisa amaaso. But mu nsi teri atafuna buzibu. Kati neewuunya nnyo abasekerera abalina obuzibu. Ye bwe yafuna obuzibu yabufuula national. Naye nze yagaana okuwuliriza nze yayagala obuteeka ku kampani level nti twabufunye ffenna. Wabula ye bwe yabufuna yayagala obufuula national. Nti buyingiremu n'okuba nti bakwata ku ssente ezaffe abawa omusolo ayambibwe. Yafuna buzibu ki? Mbu yalina looni mu banka. Nalabye akakilipu awo waliwo omwana bamuyita Nuclear. Tonakalaba? Mbadde sinakalaba. Nti alina ebbanja lye yagendanga ayogera somewhere eyo. Nti alina amabanja. Gavumenti emuyamba. Yes. Temwali mwenna ebiseera ebyo? Naliwo naye nga sinze ndi ku forward front. Amabanja gwe wali ogamanyi? Nze ebbanja eryo nalitegeezebwa nga ate nkoze akasente n'angamba nti tulina ebbanja eryo $132,000. Nga mmaze okukola ate $130,000 n'angamba ngenda kuwaayo kakadde kamu tusootinga ebbanja liri. Esho yavaamu obukadde 120. Evumbe mu kavumba. 120 mu nali nfudde. Si 120, 130 mu. 130. Kuba ye yanneekubira essimu n'angamba bro
wamme ebyo bye boogera mbu babadde abantu mutwalo gumu n'ekitundu si bituufu kwabuzeeko neero gumu essatu twaguwezeza ne mugamba kongs nampeereza emiliyoni emu nangamba kakati ne kuziza owadde olina rasita mumpere eyasatu bwe mba nnimba mukama abaana bange banone kati weewuunye ebyo nze yatambula nengenda ne Bulaaya nawuliddeko omuntu omu era oyo kula maani oyo mbubo gye baakulira mu ghetto lwaki adigradinga nnyo ghetto buli ghetto youth yenna bwe yalinga akula okulinnya ennyonyi kyabanga kyakabi nasata kissa wansi to me no naye musajja akulinyisa ennyonyi yagirinyisa ani olina obukakafu nti yanninyisa oba ate nze bwe nkugamba nze namulinyisa oba contract emu erirudda waawo nsawo y'amazima nendoza ne bwe sikuleetera wamaze okulaba nti ensawo y'amazima yo nagirabyeko naye buli contract yagirangamu erinnya nti Ziwa Nasser Rashid DJ stroke manager I appear as myself on an interview where possible I get my own working contract. My visa is paid for, my accommodation is paid for, not by him, but by the promoter or the organizer who needs my services. Aba yantwalirawa, aba yanyambirawa. Senga siye era nandibadde n'omuyimbi omulala yandikikoze amanyi nti ndi manager mulungi nga tannaba kuttattana linnya lyange. So embeera eno okoseddwa kyenkana ki? Kyamaanyi blood. Kyamaanyi nnyo. Ayinza obeera nga alaba ebintu bino neyeekubamuko mu kifuba. Kiki omwetaaza gwe nga kunsasula n'okuva ku linnya lyangu disiigirangako ebisooto n'okuba nga alowooza nze scapegoat ye every time. He should face his troubles as he faces his tribulations. Obanja sente mmeka? Miliyoni nga 15. Kiwuumiza amatugo. Nze nakola mu myaka ebiri nakola billion eziri wakati wa 3.5 nga tosasulwa. Singa sisasulwa. Nze 10% bagimpanga ku mikolo. Naye nti zino sente zizino zize zaawamu. Ugenda otegekemu wali. Mu kutegeka kuno kyalinga kitya kuba koja kitosagaye munno. Omuyimbi mwamukozesanga ng'oli bwamutegeka ali naamutegese for example ku Nikani ng'ate mutegeka ebidundu byonna ebiriranye Nikani oli n'atakozesa. Njagala kugamba, let me give you a live in example. Omuyimbi y'omwoyo eriyo bambi babwe naamwogerako tekiibe kibi waliwo kyaliwa nga alina ekivulu ennaku z'omwezi nga 3 mulekwa MC big up on yourself kiri ku Papa Sport Martin musajja wange mulekwa nange kyaliwa nge nnyo tuvudde wala naye ate omwami oyo omu ate ala alina gwe yawaddewo nga 19 June era Nassa yamaze kubeera nga akola naye sokoleke oli aliwo nga 3 ono yamwaddewo nga 19 mu kifo kyekimu ne banayesitani oyina effujjo musajja wange mulekwa kati kafaafagane n'endongo nejjukira endongo eyo gitaddeko buli kimu olowooza nange neyinza okuba e breakthrough yange gw'omanya ebigendero bye tuyingira nabyo endongo entegeke ogamba mwana banvumye nnyo kanvuge kamotoka olaba bw'ovaayo ng'ezandiguza akamotoka ate bazikubanja. Saga ya Mama Fuso gimanyiiko? Sina kye simanyi. Kyensaba obutayogerako ye yali aleeta emmotoka yansabye kubanga oyo kijjambu mu kukuta kwe alina baakubira amasimu mbu simanya lwaki owagundi ne gundi bwino tebampa bwino eyo emmotoka nze nagisasulako ssente ezasooka. And I even brought that idea. Mama Fuso mu kumuzza okukola naye yaŋŋamba bye yeetaaga era I applaud her. Yayimira ng'omukyala n'aŋŋamba sikyayagala kutambuza bigere nga nte nga buli omu ampaana nti nkolera omuyimbi akola ki? Asinga. Yetaaga mmotoka.
N'agamba emmotoka eno guno omwaka sigwagala ngenda kweyongerezako ssente zange ez'ekikazi nfune bweti. Ya oyinayo essuubiri okufuna emmotoka ye gy'ayagala. Mama so. Mumulabika temumanyi muntu gwe babanja nga teyenyeenya. Kati nati nange ndi mukubanja. Kati olwo kufena na. Kujiga wano yakwata ne ku nkalu n'amuwa kituufu. Ani yakwata n'awani? Mama afisa yakwata ku nkalu. Ya. Ya. Mama afisa agenda kukola atya? Yeetaagamu essaala naye nange bwansabira. Buli mwansabire munne. Natubanja era kojja kitonsa naawe gy'oli. Era naawe era obanja mu kampu y'emu. Nsabira kojja kitonsa nga nange bwe nkusabira. Kojja kitonsa yakwata ssente esaali nayo ku show. Omwami oyo n'amunonako ssente n'amugaa show bwe batekoze bulungi zireke tugenda kuwaamu ewalala. Kojja kitonsa ndooza n'endongo yamutama kati. N'omusajja yajjanga n'agulanga tables owula kojja kitonsa akyazigula. Oyo omwami oyo yamutamya endongo oyo. Kijjamu. Oyo. So Bubaka Kiboyine eri kampu ya David. Njala kuyisawo na kino. Nakulira Bakuli. Era nazaalibwa Bakuli. Nalumbiddwako ewaka wange naye basanze omukyala n'abaana. Ebikolwa eby'effujjo bye mwagala okutandika okukola ku nze mbalayira nti senga nabadde nja kwerwanako mu ngeri yonna esoboka. Abayaye bazze bakulumbye. Sina abayaaya nsaki. Era ntwala omukisa guno okutegeeza Uganda Police. Era waliwo ne bannange bentambula nabo bakimanyi nti omwami oyo ne kampu ye bagezezzaako okuwa emirimu n'amaloboozi nga yina abantu bannumbagane. Era babanze ebbanga nga bantweiringa entambula yange nze emirimu gyange gyakutambula kiro. Naye mbalayirira nti mpozi nga munneesoose naye bwe nnaabasooka nange nja kwerwanako. Ate era Uganda Police nina obujulizi obumala nti abaami abo they are threatening violence over me. Tegede kyatuuseko eyo level kati. Ukigenze okujjira nga lutalo tali mu Kampala. How sure are you? Kimwetaagisa kumala kubaawo. Bwe yali agala okuweereza obubaka bwaweereza yamala kubaawo. Ano tuli ku .com era. Anti bajjaga omuwaayiriza. Kachumbali ngambyeko nti yeye. Nze ngambye enkambi eyo. Kitegeeza ye leader waayo. Yamanyi bw'aba yeye. Balumbyeko ewange ne basangawo ninawo abaana abato ne bakola effujjo lye bayagadde okukola. Era nina n'obukakafu ku maloboozi agamu ng'oli ye agamba nti ffe tulina okukola mbu bajja kunkuba obugatto. But it is okay. Obugatto mujje nga nammwe mubusuubira. Tewagenze ku poliisi kweripootinga? Poliisi emanyi ensonga zange. Ndi musajja mugoberezi nnyo w'amateeka muganda wange. Ani amaloboozi gaani amatuufu g'olina? Saagala gakubuulira naye nga yina nja kuweerezaako. Nga siga muyimbi. Nze simanyi oba ani akozesa ani. Naye nga yina. Ye kijambo omubaka ki? Oyo yeetereze ng'omuntu. Yeetereze ng'omuntu. Nze bino sajja bya kustaginga. Mwami kijambo oli muyimbi. Okuyimba yakuvaamu. Era obadde manager. Nessi mijiji gino. Gino emijiji mirala. Nkakasa nti we nabeerera manager oteeka okuba omisinga bye nakola. Ne munno oyo. Oyo. Bamita Kulamani. Kulamani kawo. Ito kyamumanyi. Ye Kulamani kawo. Oyo. Yalowooza nti omanyi baagala nnyo fiisa abantu. Oyo kyabadde akola nkisobola. Yakyasinza otambuza olugambo n'okukyayisa omuyimbi oyo abantu. Yamanyi radio ebayagwa, yamanyi presenter abayagwa, yamanyi TV ebayagwa oba enaatera okugwa. Yamanyi gwe yandikoze naye kolabo ne gwatalina kukola naye yamanyi be yanditudde nabo.
omwami oyo ye mukulowooza nti ennyonyi kya bbeeyi nnyo nze yantumako ebintu nga ngenda Bungereza okukolera obwereere nembitwalira muganda we nze gwe bayita omubbi naye muganda we n'abaako byampa nembikola ki obireeta kakati bw'abanga lumu ayogera bye byalowooza nti bya bbeeyi n'olwo olujereegerezo lwe n'okugeyaguza kwe nze ate mbirabanga ebya bulijjo ekyanjogeza ku byuma ebya studio ebiri mu studio y'omuyimbi oyo nagenda nenkola South Africa ne sisasulwa esente ze twakuŋŋaanya nga ze batufuuye lwaki ngamba ze batufuuye he was performing I was the DJ era yafulumya ekigambo DJ manager Nassa batufuuwa bameka babiri era lwaki batufuuwa babiri nze nazikuŋŋaanyanga zonna netugenda tuzigulamu ebyuma tegezo binako omugabo kati ye talowooza ngambwe ebyange byakwesibako nga ye ebibyo bibiba olaba olowooza ki ekiyinza okujjawo bino byonna kuva ku linnya lyange n'okufuna ekyokuyiga mu bantu bye boogera ku brand senga agamba kakuweeyo sho oli redde esho sijagala agisigaze mu bitiibwa oyagala cash njagala sente zembala abasebo ne banyaba ensonga zeezo ekinaaba kyetaagisa tusobola tujja kudda omukulu waali naye ng'ebigambo ebyogeddwa n'ensawo ogirabye bya mukulu ono nga ye kennyini si byabaddukanya channel eno oba bannannyini baayo omukulu ono mubyewuliddeko byonna byayogedde bibye ng'omuntu binvunaanyizibwako n'omwami ono byayogedde bimuvunaanyizibwako nga ye mazima bere bulungi beraba